Leero tukuleetedde lisiti y'Abannayuganda abaafa between omwaka gwa 2015 ne 2026 we tuyingiridde, nga bano tukuleetedde kiki ekituufu ekyabatta, era nga tusaba ne Mukama emyoyo gyabwe agiramuzikisa, naye nga tewalabira okulikinga, okusharinga, okukomentinga n'okuviewinga. Tutandise n'omuyimbi gwe bayita Baby Deo. Baby Deo amanya g'amaanyi amatuufu yali ye Deo Tadeo Mbaziira, ng'ono yafa accident mu 2024, era ng'ono ye yakuyimbira akayimba k'akawanga, era yafiira ku myaka 35. Tulina omuyimbi ekyaviirako ng'ono yafa mu 2023 to kidney failure, era nga yafiira nga awezezza emyaka 41. Tulina omuyimbi Kato Lubwama ng'ono yafuna heart attack, era nga yali comedian ate nga yali former MP owa Lubaga South. Yafiira ku myaka 52 gyokka. Era nga tuli mu entertainment industry tetwogera ku bayimbi bokka, naye twogera ku bantu abatutumufu abali mu entertainment industry. Tulina Ismail Alexis ng'ono yali blogger, baamukuba amasasi 2013 awo mu Kyanja, era nga amanya ge yali Ibrahim Tusuubira, yafiira ku myaka 5 egy'obukulu. Tulina Dance ku Mapeesa nga yali amanya g'amatuufu Daniel Mukisa, yafa okuva ebiwundu bye yafuna nga bamaze omwataakinga abatamanya ngamba ne bamukuba bubi nnyo. Yali adda ewuwe e Makindye mu 2017, era nga we yafiira nga awezezza emyaka 23 egy'obukulu, era nga yali music producer. Twalina Don Ivan Ssemwanga yafa mu 2017, ono yali mu Uganda naye nga abeesingira nnyo South Africa, era yali omwami wa socialite Zahir Hassan, nga naye kigambibwa nti yafuna heart attack. Tulinamu AK47 muyite Emmanuel Mayanja, ono yali Ugandan dancehall artist, era nga yafa mu Maachi wa 15, era nga yafa nagamba kikanga mysterious death, twamanya kituufu kyamuleetera kufa. Mu ngeri y'emu we have Maze Radio, yali ayimba ne Weasel abaali bakola group yaabwe ya Good Life. Amanya g'amatuufu yali Moses Ssekibogo, myaka 33 gy'obukulu, yafuna blood clot ku bwongo okuva ku injuries ze yafuna nga balwanyaganyeemu awo ku The Bra, ebbaala esangibwa mu Ntebe eyakostinga obulamu bwe. Tulina omubaka eyali owa Kawempe North Honorable Muhammad Seggirinya, Mr. Update, yafa mu 2025 ku myaka 37, era nga kigambibwa nti one of his organs failed to function well, ekyakostinga obulamu bwe. Yali mubaka wa Parliament, yali munnamawulire, ate ng'era muntu alwanira emirembe gy'abantu ba wansi. Tulina DJ Bush Baby bamuyite Benjamin Awol Michael, yafa mu 2025, era ng'ono yali munnamawulire nga gakolera wali ku mixed media radio, ate ono bamusanga mufu mu studio ye ey'Entebbe ku myaka 5 lwatyo n'asiibula ensi. Aliyo Daudi Mugema
okufa kwe bagamba kwali connected ne cancer ekyakostinga obulamu bwe, era ku myaka 39 Daudi Mugema n'asiibula ensi eno. Abaakumpikumpi wano baali bakatupa ku maaso. Tulinamu omuyimbi Olisha M yafa ntandikwa y'omwaka guno, yafiira mu lutalo lw'abakyala olw'okuzaala. Awe batono tuli basobodde okugirayo abafa between 2015 and 2026. Oba tulina gwe twelabiddeyo osobola omuteeka awo mu comment section. Naye nga mwebale otugoberera, mwebale okubeerangako. Timwebale okulikinga, okumentinga, okusubscribinga. Bingi bikyajira ddala mu maaso.